Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media wiji. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aganja Fad gemanya tuwebaza okulika nti ate mutambula naffe, tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe, kituwa amaanyi okwongera okulika nti ate tubaweereza nabwe kityo tuzza okulika nti tukuba tochi mawulire nga bwe gatambula wano mu nyaffe Uganda. Tugenda tunulako mu kisawe kya byabufuzi, kisawe kya byabukulembeze ggwanga Uganda, amawulire weegali mayitirivu nnyo naye okusingira ddala essira tugenda kulisa ku kikwekweto ky'ekitongole kinema ekyokulabika nti ate baffeffetta awamu n'okufaakuuza abo bonna abeesenza ku ttaka ly'entobazi. Ekikwekweto kino kikoze amawulire mangi nnyo okusingira ddala wiiki ewedde. Twalabanga abatuuze abawangira mu disitulikiti ey'e Wakiso ku kyalo Nansanaganda amayumba gaabwe oba oliawo gagenda n'ekikwekweto kino oba oliawo gamenyebwa, nga abatuuze bangi nnyo mu kaseera kano tebalina we beegeka luba. Naye ekisinza okukola amawulire mu kikwekweto kino, tuwulidde amaloboozi ag'Abannayuganda ab'enjawulo nga balaga obutali bumativu ku butya ekitongole kino ekya NEMA bwe kikoze omulimu gwakyo, ng'oba oliawo kirina ekifaananyi kye kitaddewo Bannayuganda mwe bakirabidde ekya double standards, nga waliwo abaana n'ebyana mu mbeera ezifaananako bwe zito. Mu kitundu ekyo kyennyini ekya Nansanaganda bwe baamenya amayumba, waliwo kampuni oba essundiro ly'amafuta erya Starbex munnange lyasigalawo nga liyimiridde wakati mu kuba nti banneiba baalyo ab'emiryango n'emmanju ku ddyo n'oku kkono bonna baali babayye, ne lisigalawo era nga lyopaleetinga as of now. So olunaku olw'ejjo twalabyeko omukulembeze mu parliament y'eggwanga oba leader of opposition yawubyeko olubu lw'ekigere mu kitundu kino oba oliawo okwogerezeganyako n'abatuuze b'omu kitundu ekyo, ng'alina message gy'abatwalidde ey'okubakumaakuma n'okubazaamu amaanyi n'okubawa essuubi ng'era omukulembeze yenna bwe yandikoze. Nabaddeyo nno nange ku gurawundi, naye ekyamaze enviri ku mutwe kino eno yennyini petrol station gye twogerako ye yasigaddeyo ng'eyimiridde, ate mwana twekuumibwa babitongole bikuumaddembe mu numbers ennene ddala bakutte emigemerawala bagitaddeko obukuumi obw'enjawulo. So olukuŋŋaana luno leader of opposition lwe baddeko n'abakulembeze ab'enjawulo terwawedde wakati mu kuba nti tiya gaasi n'amasasi byanyoose, babadde bakyayogera bakyaddressinga ne leader of opposition nga bakyamulambuza ekitundu kyonna kye bamenyeeko amayumba, poliisi n'amagye we byayingiriddewo era tiya gaasi ne gundi n'amasasi ne birabika nti ate byesooza. Ne leader of opposition ng'ayogerako n'abantu twamulabyawo nga basajja bakulu abamu ku be bamenyedde amayumba gaabwe abagamba nti oba oliawo bamaze mu kitundu ekyo abamu emyaka egiwera 40, abalala myaka 50, abalala bali myaka 2, ng'oba oliawo batuuze mu kitundu ekyo nga balaga obutali mu mativu ku kikola ekyakoleddwa. Naye ffenna oba oliawo ekitongole kya NEMA bwe kiba kikola emirimu gyakyo egy'okupreservinga oba okukuuma obutonde bw'ensi, twandikiwagidde 100% kuba repercussions ez'okwonoona n'okusaanyaawo obutonde bw'ensi oba results bwe zijja nga ziri negative zikosa ffe bannansi, zikosa ffe n'abaana baffe ne bazzukulu baffe abajja okujja mu maaso eyo. So nabwe kityo ekikolwa NEMA kyekola saawa zino ffenna oba oliawo tukiwagira, naye engeri gye bakikolamu era kyekireetedde operation eno okulabika nti ekoze amawulire mangi nnyo. Bannayuganda ng'oba oliawo balaba nti waliwo double standards, balaga nti walinga waliwo abaana n'ebyana mu mbeera ezifaananako bwe zito. So leader of opposition yabaddewo awo n'abakulembeze ab'enjawulo. Twalabyeko ku mukulembeze atwala municipality y'e Nansana omukulu Wakayima Musoke yabaddewo constituency mwe bamenya amayumba ago. Twalabyeko ne woman MP Betty Naluyima owa district eyo kennyini ya Wakiso. Twalabyeko ne neighbor waabwe owa Lubaga eyo Mambuka Abubakar Kawalya yabaddewo, ne MP owa Lubaga eyo Maserengeta Aloysius Mukasa naye twamulabyeko awo. Mwadanku Nnyingi ono nno nga MP w'Ekyaddondo eyo naye yabaddewo. Twalabyeko abakulembeze bangi nnyo aba LC oba aba local councils babaddewo okuviira ddala ku bakansila baani mu mbeera ezo nga Lopo ayogerako n'abantu. Naye
tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bano baba bamenyera amayumba wiiki ewedde. Kakati throughout the weekend abasiraamu babadde bajaguza olunaku lwa Eid al-Adha. Twalabyeko abakulembeze b'abasiraamu ab'enjawulo ng'oboolyawo bagatta amaloboozi gaabwe ku g'Abannayuganda abalaze obutali bumativu ku butya ekitongole ekya NEMA ekifaananyi kye kyesiizeeko nti mu kuba nti bali mu kikwekweto kya kukuuma butonde bwansi, lwaki bakwatako sayidi y'abawejjere, enfunzi, abanaku, ate kampuni ennene oboolyawo ez'abanene eziri mu bitundu bye bimu eby'entobazi zo ne zisigala nga ziyimiridde. Era ekifaananyi ekyo ekya Starbex awo mu Nansana-Ganda kyeyoleka lwatu. N'amakampuni mangi nnyo wano oba ebizimbe bingi nnyo mu Kampala wano within, bw'otunula ne wano ku Bombo Road wano kampuni nnyingi nnyo oboolyawo ze bazimbye mu ntobazi nga n'ettaka abantu baliyiwa balaba entobazi oboolyawo ne baziseeteza. Kampuni wano ez'Ennammanve. So ebyo bireetedde bannayuganda bangi okuvaayo nga beemulugunya ku nkola ekikwekweto kino gye kikolamu. Kaakati nabwe kityo omukulembeze w'obusiraamu ow'ekitiibwa Omulangira Kasimu Nakibinge wali mu kusaala Eid ekibuli yavuddeyo naye eddoboozi n'aligatta ku maloboozi amangi ag'Abannayuganda abalaze obutali bumativu ku butya NEMA bwekolamu ebintu byayo, n'abasaba bateekewo obwenkanya. Wakati mu kubagamba nti bannaye ekikolwa ekikolebwa NEMA ffenna tukyagala, twagala okupreservinga obutonde bw'ensi, naye ekifaananyi kye musiiga eky'okukwatako abamu abalala ne basigalawo kirabikira ddala bubi. So wakati mu kuba nti ab'e Nansana-Ganda babamala wiiki ewedde bagendako e Bwayisawo mu Katoogo zooni, oboolyawo abatuuze baayo ne beekandagga ne bagamba temujja tumenya, tumazeewo ebbanga ddene, tetujja kukkiriza byakoledde Nansana-Ganda eri. Naye oboolyawo munnange baabawa deadline, era nga deadline yaabwe yaweddeko olunaku lwajjo olwa Monday. Kaakati ssaawa zino tulinda reaction y'ab'ekitongole eky'ennema ku butya bwe bagenda okukwasaganya abantu bano. Olunaku olwa leero ku makya mpiseeko mu kitundu awo ekya Bwayisawo Katoogo zone ne tufuna ku maloboozi ag'enjawulo ag'aba councillors, bachairman LC5 n'abatuuze bennyini nga bagamba okufa n'obutanyagwa at least banaabattira ku ttaka lyabwe. Ettaka lye bamazeeko emyaka egikunukkiriza 40-50 ng'abamu n'obujjajja bwabwe tebumanyi, bamanyaawo bajjajja baabwe babakulizaawo, bazaaliddeawo bakadde baabwe. Mu kaseera kano okujja okubajjawo nga n'ew'okubalaga tobalazeewo nga babaddewo si mu bumenyi bw'amateeka, kuba ekitongole ekirina LC1 LC5 kitegeeza ne gavumenti abantu baawe badde bateekerateekera ng'ekimanyi bulungi nnyo nti awo waliwo abantu. Kyekimu n'ekyabadde wali Nansana-Ganda, ekitundu kirina LC era nga gavumenti egiteekerateekera bulungi nnyo, era nga oboolyawo n'abakulembeze ba LC ezo bakuba omulanga eri gavumenti ebeeko obuyambi bwewa abantu b'omu bitundu ebyo ng'era bamanyi bulungi nnyo. Kakati bwe bajja okubamenya mu mbeera bwe zityo, at least bandi bahandolinze okusinziira ku maloboozi g'abantu bano be twatuuse. Mbagamba at least bandi bahandolinze ng'abatuuze ababadde ku ttaka lino nga ne gavumenti yennyini ekimanyi nti awo waliwo ekyalo bwe kiti ne bwe kiti, era kirina obukulembeze ababutwala bwe bano bwe bati ne bwe bati. At least abo abantu bo bajja ku ttaka nga tebabaddeyo mu bumenyi bw'amateeka, bagamba at least obaako obateekerateekera. Bw'oba tubateekeddeteekedde n'obawaayo compensation, n'obagaa nti tubajje wano tubawaddeyo kino, genda ofune awantu awaliwo, ogenda okulabika nti ate oteeka abaana bo oba oteeka ezzadde lyo, oba naawe kennyini wogenda okulabika nti ate owummulira. So ab'Ebwayise n'ab'emitima gibeewanise mu mbeera ezifaananako bwe zityo, naye abatuuze bakaawa okukira omususa banyiivu nnyo, bagamba nti okufa n'obutanyagwa bajja kulabika nti ate bayimirira ku magulu gaabwe n'okulwanirira ekyo ekyabwe. Naye mu mbeera ezifaananako bwe zityo, ebyo byonna oba naaga amaloboozi munnange tetwandigawulidde kuba ziri ntobazi, ffenna tukimanyi. Naye ate bw'ojja n'oggyawo abantu nga bamazeewo ebbanga lyonna beesenzaawo balaba, ne bazimba ng'obalaba, ne bazaaliraawo ne bazukulizaawo ng'obalaba,
mu kaseera ako n'obajjawo out of the blue, okitegeera nga tolina w'obalambikidde nti bannange embazza wano, abatuuze bajja kunyiiga. Ng'ate nabwe ekito okikoze mu nkola nga waliwo abantu be bamu abali mu ntobazi olw'okuba nti bo banene nga bali mu bitundu ebyo byennyini mw'osengula abantu, ate bo n'obalekawo. So ebikolwa ebifaananako bwe bityo birabikira ddala bubi nnyo eri bannansi abatunula mu butuufu ne baba objective engeri ekitongole kino ekya NEMA gye kikwasaganyamu emirimu gyakyo. So bintu bingi nnyo ebitambula mu mbeera ezifaananako bwe zityo, nga newankubadde ng'ebyo tubitadde ebbali eby'ekitongole ki NEMA, era amawulire mangi nnyo agatambula nga era nago tegawoomya nnakabulu. Corruption yafuuse corruption mu ssetteeserezo oba mu paaliyamenti yaffe ey'e Kampala, Uganda. Era ababaka abaakwatibwa aba NRM mu nsonga z'okumpanya oba z'okwagala okukola olukwesukwesu, ez'okukola olukwesukwesu okweyongerezaamu akasente kaabwe mu bajeti y'eggwanga, baakwatibwa bangi nnyo. Twalabako omukulu Akamba Paulo, oyo nno yakwatibwa, kooti n'emuwa beyiro, ab'ebitongole ebitukuumaddembe abaali mu leeya ne baddamu ne bamuvuba bubi nnyo, mukwata bubi nnyo ne bamuzzaayo. Okitegeera kakati oyo tamanyiddwako amayitire nti oba aliwa. Naye ababaka abalala nabo baleeteddwa, omuli Donizia Namujono, omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Lwengo, naye aleeteddwa, n'omubaka omulala. Wakati mu kuba nti babaleese, ko tebawadde abo beyiro ne bazzibwayo ku alimanda. So ebitongole ebikolwa eby'obuli bw'enguzi nabyo bingi nnyo ebikyase ensangi zino, naddala mu bantu abali mu ofiisi za gavumenti. So enguzi bw'ebanga kakati be baana baliwo mu nnyaffe Uganda, nga n'eggwanga litambula ffenna nga bwe tuliraba, kitegeeza nti wano kikyali kituuza. Esookera ddala obuweereza tebujja kutuuka ku bannansi. Wakati mu kuba nti obuweereza tebujja kutuuka mu nnansi, ku bannansi bajja sigala babyangatana nga babonaabona, ng'amalwaliro temuli madagala, ng'enguudo mbi. Okitegeera ng'ebintu education system nga nfu, ssente oba oliawo ezandigenza okuzimba ebizimbe, facilities ennungi ez'amasomero, omwana w'eggwanga asome ng'omutima gumuli wamu, ng'ali contented, n'obwongo oba oliawo kibuleetera okukkakkana bukwate ebyo ebimusomesebwa. Ssente ezo zonna oba oliawo zivuvuzibwa oba abaluvu bazikwatamu. Okitegeera era wakati mu kuba nti twadde tusala Idi ku lunaku olwa Sande, Deputy Supreme Mufti ow'Ekibuli omukulu Sheikh Mahadi Kakooza naye yavuddeyo n'alaga obwennyamivu, ng'alaga kimukwatako nnyo ekyokuba nti enguzi ate eri mu ba government officials abanene n'amasiga amanene nga paaliyamenti y'eggwanga, nti abakulembeze bwe twasindika bali munnange kwerumiriza nti gundi walya, gundi wakola bw'ate, gwe wakwata ebitaano wakola otya. Era wabaddewo ne vidiyo etrending ennyo olwa eya father omu, ndowooza nayo yabaddeyo ku Sande eyo yennyini, ng'alina obubaka oba oliawo bwaweereza n'aga nti waliwo abantu abeeyita ab'ebitiibwa, naye ekikuyise ow'ekitiibwa si tayito butayito, ekikuyise ow'ebitiibwa bikolwa by'okola, kiki kireetera omuntu okuyitibwa ow'ekitiibwa. N'obula tojja kuyitibwa wa kitiibwa ng'ebikolwa by'okola ate bityoboola tayito ow'ekitiibwa, olowooze nti abantu bajja sigala nga bakuyita ow'ekitiibwa. So bantu bangi nnyo bwe tubadde tuwa ekitiibwa mu kisaawe kya byabukulembeze, bantu bangi nnyo bwe tubadde tumanyi nti baateekebwateekebwa mu nteekebwateekebwa ennungi, oba oliawo nga be bano abantu abali mu kaliba ey'okuba ebikalu, ey'okusiba amataayi, oba oliawo ne balabikira mu kifaananyi eky'abantu ab'ebitiibwa, abantu buli omu beyandyesizza okulabika nti ate atambula nabo. Ekifaananyi ekyo kitandise okuttattanyizibwa ennyo, nti ssaawa zino omuntu bw'asanga omuntu ng'akubye ekikalu kiringa kapiso, omuntu ng'asibye ettaayi eringa ejjambiya esala ebbali n'ebbali,
abantu abo baali baweebwa ekitiibwa n'essaawa zino ebikolebwa mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda ne mu ofiisi za gavumenti endala byennyamiza kuba abawangaalirayo basibi b'amataayi bakubi ba bikalu. Kyokka ate ekisinga okwennyamiza ti abantu nga bwe balabanga bwe batyo ate oboolyawo be balimu ensa okuleka nti ate batwala eggwanga mu maaso. So bintu bingi nnyo ebitambula wano mu Uganda, naye ekikulu mu byonna nti munnange byennyamiza. Buli bwange eggwanga litambula bwe lityo nga waliwo okunyigirizibwa mu bantu, waliwo inequalities, obutali bwenkanya mu aspects ez'enjawulo, waliwo obubbi, obulyake, obulabbayi, nga byonna byeyolekera mu ggwanga bwe liti, tuba tulagawa nga bannansi. Kitwetera okulabika nti ate ffenna emitima gyennyika, naye ekyo tekitujjaako okulabika nti ate twongera okusitula amaloboozi n'okusongako ebyo tulaba nti tebitambula bulungi, kuba bw'otabisongako gw'ojja okulumizibwa. Repercussions zonna ezinaava mu kumpanya ensimbi y'omuwoomusolo n'okusirika ebikolwa oboolyawo nga waliwo ababikola mu ngeri y'agadibengalye, mu ngeri y'okuba nti tebeefiirayo, mu ngeri y'okuba nti abantu balinga abatalina bukulembeze. Gwe Munnayuganda gwalina okusitula eddoboozi, ebikolwa ebyo ne bivumirirwa olw'okuteekerateekera abaana baffe n'abazzukulu Uganda gye balyeyagaliramu. So byebyo era ge mawulire agatambula wano e Kampala Uganda, naye nga bannange tubasaba okulabika nti mutambula naffe wakati mu kusubscribinga, okulayikinga awamu n'okusharinga content waffe. Ganja Fadi ge mannya, Credible Media UG gwe mukutu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.